Wewo nzidamu yatokwanirizaako omulungi atwekomiddeko ebalekwana ate ng'otambula naffe tugenda kutandikirako mu paalamenti y'eggwanga lyattu Uganda. Akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa naddala okulondoola enkola y'emirimu mu bitongole ebya gavumenti akakulibwa omubaka Nathan Nandala Mafaabi kaagala nate ekitongole kivunaanyizibwa ku nsonga z'eby'eddagala aba National Medical Stores babeere nga bagattibwa mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu mu ggwanga. Bano bagamba nti engeri gye bakolamu emirimu gyabwe bagikola mu ngeri yagadi bengaaliye ng'embwetunda omuzigo nga n'olwekyo bateekeddwa okulaba ng'oboolyawo bagattibwa buli kimu okusobola nate okutambula obulungi. Ekatobe nate nga bwe bitambudde. For 2017-2018. Alipoota efulumiziddwa akakiiko ka paalamenti kanoonyereza ku mbali y'ebitongole bya gavumenti eragidde ekitongole ky'eddagala kya National Medical Store kiteekebwa wa minisitule y'ebyobulamu okusobola okutambuza emirimu n'okukendeeza okubulankanya ensimbi z'omuwoomusolo. Alipoota eneesomeddwa ssentebe w'akakiiko Nathan Nandala Mafaabi egenze maaso n'eyoleka ng'ensimbi z'omuwoomusolo bwe zigenze maaso okufa ettogge ng'awamu bilioni 3.4 zino zaakozesebwa mu ggula eddagala kyokka ng'amalwaliro tegannasaba ku ddagala lino ng'era akakiiko kamaze kuteeka ku nninga bakungu ba kitongole kino ne balyoka bakendeeza ensimbi zino ku bilioni 11. Outstanding debt of 34 billion for essential medicine and health. The committee observes that the National Medical Stores contracted a debt of 340 billion on behalf of referral hospitals and health units for essential medicines and health supplies without their knowledge. That when the committee sought to know how this debt was incurred, NMS quickly adjusted the account to state it was only 121 billion. Alipoota yamwegenze maaso n'eyoleka ng'era ekitongole kino bwe kigenze maaso n'oggula eddagala eriseeka ennaku era nga tirina kirikosebwa olwo ne kifuula amalwaliro eddagala lino teekebwa buteekebwa bwe bamala ne balyokya. Alipoota era egenze maaso n'eyoleka ebituli ebyolese mu ggula yunifoomu ezikozesebwa abasawo ng'awamu obuwumbi 4 bwagenda maaso n'okukozesebwa okuggyayo ensimbi zino okuggula yunifoomu zino kyokka ekyewuunyisa nga tezituuse mu malwaliro. Because those which were cream in color instead of white. They delivered 3 clinical collets instead of dresses. 4 counter suits were cream instead of white. 30 counter suits were returned because they were excess due to the male staffing level. The uniform delivered were not as per the user requests. National Medical Store just made the uniform without measurements and delivered because of the pressure to account for the money. We are the ones who insisted that this money should go to the National Medical Stores, and National Medical Stores helps us with the procurement and also the distribution because they have the network. So we need close supervision of National Medical Stores. National Medical Stores does not own any factory that manufactures drugs. Why does it be the monopoly to supply the country with drugs? Let it go under Ministry of Health so that the Ministry of Health procures medicines. Yesterday I met someone, just a watchman. When he saw an envelope of the Parliament of Uganda, he said, "You are the people who steal our money." I asked him, "How many members of Parliament have you had in your county or in your constituency who are rich?" He told me they are poor. And I asked him, "What makes them poor?" He had no answer. So, Madam Speaker, we have to wake up as Parliament, fight for our people who voted us to Parliament, instead of being abused that we are the one who steal money or who take government money, when really we don't know where it goes. So we have to interest ourselves in where the money goes.